n'ekirabo ekyobulamu abakyali abalamu tetwebaze Katonda kutufuula ekitundu ku mbaga ya muganda waffe abamu muzadde waabwe abalala buli omu alina bwamuyita naye tuweereddwa omukisa okubeera ku mbaga ye esemba mu nsi. Katonda fulungi tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Abantu oluusi bagwa mu nnyanja emirambo ne gibula. Abantu oluusi bawambibwa ne bafulumizibwa ne batwalibwa ne bataddamu kulabikako ddala. Naye tukwebaza nti ffenna abali wano tufunyeeko ku mukisa okujjanjaba Paul Kato Lubwama okutuuka lwavuddewo. Tukwebaza olw'ekyo nti watuwa omukisa omujjanjaba. Kituna ekyo tukabira nti singa tujjanjabyeko tafudde akisidenti. Ffenna lyekkubo wabula tetumanyi tugenda tutya. Nkwegeredde Mukama wange taata, gumya famire, gumya ffenna ab'emikwano, gumya buli muntu yenna ali mu kifo kino, gumya eggwanga kubanga Kato Lubwama tabadde wafumire eno waali wagalamidde kati tayingidde na mu nnyumba, naye abadde w'eggwanga, abadde wansi yonna. Buli muntu gyali Mukama mugumye, era nkwegayiridde mpa ekisa. Obwedda nsaba ekisa neebuuza Mukama ntandikirawo okwogera ku mukwano gwange, naye mpa ekisa Mukama nneme kubeera nzi gw'oba obeerawo era gw'oba oyogera naffe ffenna nga nagwe oyogera nange, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Mukama yebazibwe. Tulina kumubaza kwebaza sikibeerangako kino bwe kiti. Nsiika mikwano gyange ne sifuna kakisa kubuulira njiri. Kaakati Kato Lubwama ono tukuze ffenna, abadde ansingako emyaka 2. Nazaalibwa 1972, yazaalibwa 1970. Adde ansingako emyaka 2, twali twejeregajerega awo. Naye natandika okubeerako ne Kato Lubwama mwaka gwa 9 ebwayiise. Era nze okusooka okuyingira mu theatre ya Lubwama nga baleese omuzannyo ku Terrace View Theatre ebwayiise, nampa tiketi neŋŋendayo. Yansikiriza nnyo, naye nga ndi muntu wa kukola n'endya hand to mouth, so nga kimbeerera kizibu oluusi okugenda mu mizannyo, naye nga ajja ne twogera ebintu bingi n'ebimulaga nti ekyo kyoyogedde ekyo ngenda kiwandiikamu omuzannyo. So Kato Lubwama mbadde naye okuva mwaka gwa 9. Sijjukira kuwezaayo mwezi nga tetulabaganye, era ne ku luno twali situnaba kuweza wiiki ziwera 3 nga tetulabaganye. Kato Lubwama abadde ayagala abantu ate abadde ayagala Katonda. Ebigambo bingi ebisobola okwogerwa kubanga omufu teyeewozaako, naye Kato Lubwama si muntu abadde tayagala Katonda. Era nyina video, nyina still photos nga ze tusabe, n'afukamira nga takakiddwa tawaliriziddwa, ne muteekako emikono ne muteekako amafuta ne tusaba. N'angamba nti gwe waakiri nkukkiririzaamu kuba nakulaba era manyi nga wooli si ggwe, si magezi gaffe, abadde Katonda. So n'afukamira ne tusaba, ne bwe yali agenda ettaka twasaba. Ennaku ezo twali twakamaliza essaala yaffe, so twamala okusaba awo bagitambuza ku social media. Twava mu bulamu obuli private gye twaliranga ebikomando ne tunywa caayi. Twava mu bulamu obwe butyo, naffe kitwamanya ngeri gye twayingira bulamu bulabika nti bukwata ku buli muntu yenna, ne bwe muba temuyina wa kamera era ogenda olaba nga kyemukoze nga ddakiika emu bakisuddeyo. Naye tuli wano okujaguza obulamu bwa Kato Lubwama, era nze ku lwange
is a hero. Katolu Bwama is a hero. Gye twanyweranga chai mukalu ne tulirako kituliriddeko okuvaayo n'otuuka ku ddala lino lyatuuseeko nti ng'omulambo gwe gugalamisiddwa waka gukomeziddwa waka ne tusangibwa nti tulinamu omuntu omunene mu gavumenti, Deputy Speaker kyakitiibwa nnyo. This man has walked his journey. He has fought a good fight. Abadde fight talyangako bya bwereere, tekituukikako kino so nga ate tali wano wokka nti agendagendako mu theatre, National Theatre, naye ate agendagendako ne mu Parliament bwe nakitegeddeko. So gye tuva mu ghetto nnyo ffe bantu abatali na ssuubi nti balitwalayo ebirango byaffe ne bisomebwa nti twafudde. Naye Katolu Bwama, I celebrate him nti yatuuka n'okukola TV. You can imagine abantu abadde batasuubira kutwalibwa birango kubisoma n'akola TV. Era bwe yali agijjawo yajja n'aŋŋamba nanga nti wabula oli musajja, namugamba ne siri musajja wabula Katonda yanyambye nyina abantu bannyambako tiyandisobodde kutambula. Nanga nti effe ebyaffe bizibu, abantu ne bembalaga emizannyo nga mirungi tebayinzaga nti basonde musasule bino mukole operational cost. Nanga nze njitadde naye n'aŋŋamba nti ayagala ssente ezivudde mu TV n'endala z'anaabafunye azimbe wano Kasozi kana azimbewo theatre production. In fact plan ze zibadde zaakuva mu nnyumba eno azimbe walala wano wabeerewo production ya Katemba, music ne films n'ebirala bingi. So nsaba abakungubazi bannange tutwale ensonga eno nga nkulu. Omuntu yenna omukulu ali wano, omusajja ono ajja kusanyuka nnyo gy'anaabeera nga ekintu kye yali aloota kikoleddwa kituukiddwako. Yapangisa ekizimbe oba kya Muyindi awo Cold Kampala, era nampita ntugende tulambula nanga naleese obutebe bulungi ne mu kaseera katono nga theatre ne bagijjeewo kubanga yali apangisa bupangisa. Owekitiibwa Right Honorable anti kakati emitwe gyatabusedda Deputy Speaker wa Parliament, tusaba kubanga betutuma gwe tuba tutumye omuntu omutuufu. Mu Uganda mulimu theatre emu nze gye mmanyi, National Theatre. Tusaba mukituteere mu nkola wabeerewo theatres eziwera mu bitundu ebitali bimu. Abantu baba ne stress, abantu baagala okugenda okusanyukako, okusekako, okukyusa ku bulamu. Obulamu tebuli serious fraud, bwagalamuuko okulira kisinga. So kijja kuba kyamaanyi nnyo Parliament bweyisaayo ekiteeso ekizimba theatre nebbulwamu amannya g'omusajja ono, nebbulwamu amanya ga omulongo Kato Lubwama. Abadde n'ebirowoozo birungi. Nsanyukidde nnyo ennaku ze ezisembyeyo nti yamanya nti omutima gwe gujja omutwala n'atusingako ffenna, n'ayigino walinga lipooti n'agiwumuza wali ebbali, n'alivinga the last days in the happiest way. Abadde musajja bw'aba ayagala kyannyanja akifuna, bw'aba ayina mukwano gwe nga baleeta kiri n'agamba nzijjaawo kukima kyannyanja ndowooza mikwano gye mwenna mukimanyi. Asanyusa, abadde musanyufu era tafudde nga abadde ku ndiri. Baamutegeeza obulwadde bw'omutima si bwangu nnyo, naye engenda yonna gye yagenzeemu ye yagenze musanyufu. Ekituufu kiri nti tetuyinza kusanyuka, tulina wotandikira kusanyuka, naye ng'ekiraamo kyakuba nti tubeera wano tusanyuke, tucelebratinga obulamu bwe. Alivinze bulungi obulamu bwe mu nnaku ezisembayo. Ero tukuŋŋaanye wano tulina okusomoozebwa obanga ddala naffe bwe tuli batuvudde mu nsi tunaafuna akakisa kano.
guno guba mukisa gwennyini okukuŋŋaanya abantu ab'engeri ezitali zimu ne bakuŋŋaana nga tewali akaayana na munne. Wano waliwo buli kibiina kya byabufuzi, waliwo endowooza eza buli ngeri. Obwedda ndaba baganda bange abasiraamu, sigida weeziri, sapule weeziri, abalokole weetuli, tewaliiwo akaayana na munne. Eno embeera ekkakkanya. So tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nti omusajja ono atukuŋŋaanyiza era atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti. Atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti. Olunaku lwe bakuleetera mu kibokisi nga tomanyidde ddala kigenda mu maaso. Musajja ndowooza tumujjukireko nti akoze kodro 7. Akoze kodro 7 nti yazaalibwa mu Gyensanvu, eyo si 7 esooka, n'afa ku ssaawa 7, eyo si 7 yakubiri, n'afanga 7, eyo si 7 yakusatu, n'agamba tumale ennaku 7. So ate nga ffe Bibiri kale tukimanyi nti 7 is a number of perfection. Katonda bw'amala okutonda ensi, olubereberye lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga, okusanyukira emirimu gye nti ensi eri perfect nga bw'ajagala. It was that 7th day n'awummula. So omuntu yenna ayagala okwogera ku Kato, njagala kiraba ekyo nti Kato has been blessed. That's why we are here, and he has ended a blessed man in this life. Kodro 7 tekoleka mukyagijjukira, gingambire neighborwo. Aha, yazaalibwa ddi? Mu Gyensanvu. N'afa ku ssaawa mmeka? 7. N'afa ng'ennaku z'omwezi mmeka? 7. N'atuwa ennaku mmeka ze tumala nga tukungubaga? 7. For the interest of Right Honorable Deputy Speaker, era afudde ku mulembe gwa 7. So ye buli w'omwetoloolezo oleeta 7, a number of perfection. Njagala okwogerako eri maama n'abaana. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Joshua abasinga obungi temuze na Bayibuli naye kati Mukama yatugondezaamu ziri ku ssimu. Joshua essuula 1. Joshua essuula 1. Weewaawo ekyamateeka olwokubiri essuula ya 34 yesemba, tuleke tuyingire Joshua. Mu kyamateeka olwokubiri essuula ya 34 anaabaho omuwaaka Musa waafiira nga tatuusizza abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Era Bayibuli etulaga mu kyamateeka olwokubiri essuula 34 Deuteronomy. Abavubuka tulina bangi abatamanyi kyamateeka olwokubiri, buli omu abuuza mu what is ekyamateeka olwokubiri. So Deuteronomy chapter 34 baakaaba ennaku 30. Katonda n'abiyingiramu n'ategeeza Joshua nga bwe tugenda okusoma mu kitabo kya Joshua essuula 1. Bayibuli egamba bweti, ntandisa n'olusooka. Awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, olaba ne Musa afa guma, kubanga tewali ngeri yonna eva wano kutuuka eri Katonda nga tuvudde mu mubiri guno. Mubiri guno guteekwa okwabizibwa. Pawulo agiyita nsiisira. Ensiisira eno emala kwabika, omwoyo ne guvaamu, n'osobola okudda eri Mukama. Awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yoshua omwana wa Nuuni, omuweereza wa Musa, ng'ayogera nti Musa omuweereza wange afudde. Kale golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna, muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe, nga bwe nagamba Musa, okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanooni
okutuuka ku mugga omunene omugga flat ensi ey'Abakiiti n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba we waliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe nabeeranga nammwe. Siikwabulirenga so siikulekenga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga gw'oli basikiriza abantu bano ensi gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma omwoyo ennyo, n'okuguma ennyo omwoyo, okwekuumanga okukolanga amateeka gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newankubadde ku mukono ogwa kkono, olyoke oweebwenga omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Olunyiriri ntuuse ku lw'omunaana. Ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu, kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Olunyiriri lw'omunaana luwanvuko era lwetaaga okuluweereza. Si nze nkulagidde lwe lw'omwenda. Ddamu amaanyi. Katonda akiddamu emirundi mingi ng'agamba ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli w'onoogendanga wonna. Nvudde ku lunyiriri olusooka mu kitabo kya Joshua okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda. Twogera ne maama w'abaana asigadde, waliwo ekigambo ky'enneewala okukozesa, kubanga waffe mu Bayibuli bakitugaana mu Timoseewo nti omuntu aba tannaba kuweza myaka 6 tokimulangirirako okuggyako nga ye yeerangiridde. Era sandyagadde bakikugambe, nkisirikidde akimanyi tebakikugamba. Oli bwakikugamba mugati nedda, ndi maama w'abaana. Yes, Bayibuli egamba bw'omala okuweza emyaka 6 era nga tolina interest yonna yakufumbirwa, awo osobolera okugamba nti kale neerangidde. Era osobola okugaana okyogera. Wano mu Uganda twalinawo omukyala yakyanka nnyo, yali anoonya omubeezi ku myaka 75 era ng'atambulamu awo. So ebigambo ebitali birungi nnyo tusobola okubiteeka ebbali kubanga ne Bayibuli ebitugaana. Naye Katonda agambye emirundi mingi nti ddamu amaanyi oguma omwoyo, ddamu amaanyi oguma omwoyo. Weewaawo akyogera ne maama w'abaana n'abaana, naye ate akyogera naffe ffenna. Bw'oba tozzeemu maanyi n'oguma omwoyo tosobola kuwangula mu nsi eno. Oddamu amaanyi n'oguma omwoyo osobola okugenda mu maaso. Tulabye abantu nga baweddemu amaanyi ne betta. Tulabye abantu nga baweddemu amaanyi ne batta bannaabwe nga babasalira omusango ogutali gwabwe. Nalumwa nnyo omukuumi bwe yatta minisita, nga minisita si ye paymaster, si yateekwa okumusasula. N'abalala bangi ndowooza okuva ku olwo abantu bagenze buli kaseera tufunayo nti onasoona, ono yesse, onalese kanooti, onaakoze bw'ati. Naye ekiba kibulamu kintu kitono nnyo, kuddamu maanyi mu Mukama waffe na kuguma mwoyo. Eno ensi tewaliwo gwegondera, wabula egonda nga weesize Katonda. Tewaliwo muntu alina waaluma ensi ng'agamba wennuma wagonda. Buli gw'osanga agamba ensi ekaluba, ensi ekaluba. Naye Mukama waffe Yesu yakitugamba. Osobola okuwandiika notisi mu kitabo kya Yokaana essula ya 16 olunyiriri olwa 33. Yokaana 16:33. John chapter 16 verse 33. Yagamba bw'ati,
nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe munze. Mu nsi mulina ennaku, mu nsi mulina ki? Ennaku. Naye mugume kubanga nze mpangudde. Era naye owulira aleeta akagambo k'okuguma. Mugume kubanga nze mpangudde. Ebyafaayo biraga nga Sawulo yali musajja muzira nnyo 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 nnyo. Naye mu Samwiri ekisooka essula ya 17 yali amaze ennaku 39 ng'alemeddwa okuwangula Goliyasi, ng'ekimulemesezza alemeddwa okuguma n'okuddamu omwoyo. Omulenzi omuto Dawudi bwe yajja yamugamba nti mwenna abasajja abooluganda waleme okuba waggwamu omwoyo olw'Omufirisuuti oyo. Ayinza atya okubakanga oyo omusajja Omufirisuuti? Nze nja kugenda nja kumweŋŋanga, naye bwe mba naagenda era sirumuddemu amaanyi mugume omwoyo. Sawulo n'amugamba, ojja kwesomera Samwiri ekisooka essula ya 17. Sawulo n'amugamba nti oli mulenzi bulenzi, tolina ky'osobola kukola ku musajja oyo. Omusajja oyo muzira era mulwanyi okuva obuto. Naye gano ge mazima. Sawulo gwe mulundi gwe gwasooka okulaba ku Goliyasi. Tamanyi oba yalwanako batalwanangako, naye okutya kukuleetera okuwaana ekikunyiga. Maama w'abaana owulira, okutya kukuleetera okuwaana ekikunyiga. Weekanga okiwadde amaanyi, kati tunaayitawa, kati tunaddawa, kati ani anaatuyamba, kati ani anaakola atya. Zabbuli 121, Zabbuli 121, Dawudi agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kulivaawa? N'amala n'ayanukula nti okubeerwa kwange kuva eri Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Yenna gw'oba ofiiriddwa Katonda aba asigaddewo. Katonda yekka y'atasooka y'atakoma, ye Alpha and Omega. Naye ffenna tulina we tukoma, era kitumanyi tunaddamu okuŋŋaana bwe tuti nga tuli bangi, ng'ani agenze, nze abuulira oba gw'awulira. Naye buli abeera asigaddewo oteeka okumanya nti akalulu kakubiddwa mu ggulu nga gw'osobola okugenda mu maaso. Katonda kyavudde agamba Joshua nti ddamu amaanyi ogume omwoyo, bano boolaba b'osigazizza, wakyaliwo olugendo lw'okutuuka mu nsi ensuubize. Tewali muntu aliva mu nsi ng'amaliriza byonna. Era sanyukanga nnyo okubanga olina by'ogoba, sanyukanga nnyo okubanga olina by'oluubirira. Bayibuli yetugamba mu ngero, Proverbs chapter 16 verse 9, nti a man's heart plans his way, but only God ordains the steps of that man. Omutima gw'omuntu guteesa amakubo ge, naye Mukama yaluŋŋamya. So tweyongere okubeeranga nga tuteesa bulungi. Ensawo yo ne bweba terimu kantu konna, ne bw'oba tolaba we kinaava, yongera okubaawo ne pulaani ennene. Ove mu nsi ng'olina pulaani gy'olese nga bwe ntandise nga njogera nti Kato alese pulaani ng'ayagala okuzimba theatre, ayagala okukola production. Tosobola gamba nti byonna mbimaze. Mu nsi muno tuli mulire, akati omala n'okakwasa omulala n'agenda mu maaso n'atwala omulimu mu maaso. So maama w'abaana akati kati okakutte, abaana ndaba abato bangi, naye nsaba mukole ekintu eki, mugume muddemu amaanyi muwangule Goliyasi. Mugume muddemu amaanyi muwangule Goliyasi. Mu maka mwe nakulira twali situlabangako kufiirwa, era twali situnawo malaalo wadde. Naye muzeeyo omusajja yasooka okufa, nakulira ku kojja era gye nali manyinga wali taata ne maama. Naye bwe yafa twewunya tugamba tutandika tutya okuziika, tutandika tutya byonna. Nitwalabirawo nga biwedde ne tugenda maaso. Yaleka ndi muto naye kaakati ndi mukulu. Waayitawo emyaka mitono ne mukwano gwe naye n'afa, gwe nali mpita maama. Tulina waliwo enkola eyo nti omwami bw'amala okugenda wayitawo ebbanga ttono n'omukyala n'agenda. Kati ogumiddeku ffe tuli bangi, naye ffe tugenda kugenda. Weewaawo nsaba mwenna bonna bakungubazi bannange mwenna nga bamulabyewo, mukomengawo
funa engeri gy'ojja mu ngeri yonna abantu mwenna ab'obuvunaanyizibwa mwandifunye essimu ya maama w'abaana ono n'obanga omukubirako ne bw'oba tosobodde kujja jangu mu ngeri ya mobile money tomanya ngeri gy'asobola kugulamu mata naye kyembadde njagala okwogera nti bamaama bagoberera nnyo kasita bataata bagenda naye bw'obanga oyagala okufa tunulira abaana abo bakyali bato tobaleka bwe tuva wano ddamu amaanyi oguma omwoyo ffenna tujja kwogera nti oli courageous naye tugenda okwogera nti oli courageous ng'oledde olina self courage wezzeemu amaanyi weesige Katonda buli wowulira nga gaggwamu yemusa emikono omusabe akwongera amaanyi ogende mu maaso bano abaana gwojja kubeera ku mbaga zaabwe ebigambo bino byenjogera ondowooza osobola okulaba nti gye natandikidde si gye ndi sisobola kuba mukalu bwe nti Katonda ampadde amaanyi era byenjogera bya Katonda abaana bano gw'oli bafumbiza ate gw'oli bawasiza gw'oli basomosa Yoludaani gw'ogenda okubatuusa mu nsi ensuubize taata gy'abadde abagamba bulijjo olinganga ye gw'omunafu naye bw'oli asigalawo yabeera ow'amaanyi kubanga amaanyi si gaffe amaanyi ga Katonda. Katonda yagamba Joshua nti lekerawo kaaba situka kino kyekisuubizo nga bwe mbadde ne Musa bwe ngenda okubeera naawe. So Katonda bw'aba alina amagezi g'abadde awa omulongo agenda gakuwa ate bw'ogattaako agago gye bayita ddaabo portion gye bayita ddaabo anointing. So Katonda agenda kubeera naawe nga bw'abadde ne Kato era agenda kubeera naawe era nga bw'abadde naawe ate abeere naawe nga bw'abadde ne Kato. So there is no need to worry. Ogume omwoyo ddamu amaanyi ogume omwoyo buli kimu kijja kusoboka engeri gye kinaasobokamu nze naawe tuliwo okukkiriza. Bayibuli eyogera mu Bebulaniya 11:6 Hebrews chapter 11 verse 6 egamba bweti no man can please God. In the Bible context, man means a human being, whether male or female. No man can please God without faith. And whoever comes to God must believe that God is, and is the rewarder of those who diligently seek him. Katonda tebamubuuza bibuuzo okusalawo kwe kuli final wabula akola naawe n'akwongera amaanyi. Sobeera n'okukkiriza kubanga okukkiriza kwe kusanyusa Katonda. Bebulaniya 11:6 era abanyiikira okumunoonya ye yennyini ate yabawa empeera. So agenda kuwa empeera ennungi twandyagadde tukomewo ng'oli musanyufu otunoonyeeko kubanga era akaseera kajja kutuuka wano oveewo otambuleko. Jangu ku Salt Media waggule, jangu mu House of Prayer waggule. Ffe mu House of Prayer Mukama yangamba nti Bujjingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. That's why I'm here right now. So wijjirugulera mwenna abali wano buli wowulira ng'oyagala kusabako House of Prayer uniqueness yayo yeeno tetwagala ssente zo twagala mwoyo gwo. Tetwagala ssente zo twagala omwoyo gwo. Waliwo akaseera we katuuka ng'olina heaviness ku bulamu bwo weetaaga kujja mu kkanisa. Tewali bibuuzo bibuuzibwa ne bw'onojjayo enkya ojja kusanga ng'omuntu ayambadde entalabuusi oba alina sapule oba ali atya tuli kinta buli. Nayiga ekigambo kimu era nenkikwata nga kikulu nnyo. Learn to coexist with other people and in harmony. Learn to coexist with other people and in harmony. Kikulu nnyo okumanya nti mu nsi tosobola kubeeramu wekka, ddiini yo si yeneebeeramu yokka, si gwe ogenda okubeeramu wekka. Ne bweba business kkiriza n'abalala bakole. Kkiriza n'abalala bakole ki? Bakyetabemu. Nga nfundikira ebigambo bya leero njagala okukubiriza buli muntu okebera mutima gwe singa Yesu addidde wano weetaaga okutereeza obulamu nga bwakkirira oba butereevu ajje. Waliwo agambye nti ajje oyo ati mutereevu aliwa
aliwo agandi ajje Senkubuge bananga bagamba nti ajja tutwale kati tuliteredde mwanike emikono tewakyaliwo kakutereza oteredde bulungi okay agamba nti nze ninga mulokole ngenda kwogera amazima agira alinda muwanika omukono agira alindako kakati twetereza abooluganda twetereza abooluganda mu kifo ky'okugira nga alinda kati naye tagaanya agenda kugira nga alinda nenaffe obulamu tubuweere ddala eri Katonda omulamu tuyimuse emikono tutereze obulamu bwaffe ogenda kwogera ebigambo byo byakyama Mukama omugambe kino kyendabyeko njagala kutereza bulamu bwange naawe simanyi lumba ekyo olulintwala simanyi oba leero bankyalinawo emyaka emeka naye oyimuso emikono gyo oweeyo omutima gwe eri Katonda mu ngeri omuli obeeko kyoyogera naye ate enebeera evidence nti this is possible to every person that is born. Kino kisoboka ku buli muntu yenna wabula ekitasoboka nnyo kwe kutukuŋŋaanya nga tuli bwe tuti nga tuli bangi n'omala ennaku musanvu nga walangirira nti ojja kusigalawo nga lunaku waliwo abantu naye nakyo kisabe Mukama gw'olituwa wiikisi 2 tujja kukuŋŋaana situjja kufaayo yimusa emikono gyo. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Oyo ye Romans 10:10. Romans 10:10 Balumi 10:10 Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Byonna ebikolwa otereeza obulamu tebiri mu mukyalawo, tebiri mu mwami wo, tebiri mu muzadde wo, tebiri mu muganda wo, tebiri mu mukulembezeewo wadde mu pulezidenti, biri mu ggwe. Omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'asalendalinga obutali butuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Olw'ekkumi n'olumugamba nti abamukkiriza tebaliswazibwa era tebalikwatibwa nsonyi. Ddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero ntereeza obulamu bwange neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna neenenya mu maaso go obutali butuukirivu bwonna mu byenkoze mu butakola mu kujeema era nga neekutulako na buli ndagaano yonna eyankolebwa Adamu ne Eva. Ekibi ekisikire nkyekutulako nkinaaba mu musaayi gwa Yesu ogwayiibwa ku lwange. Neekutulako endagaano z'ebika n'ez'ebukojja n'ez'omu masaŋŋanzira bye nabuuka obubuusi bye nasanga ku mirimo mu nju empangise bye bannyokereza mu loogi mu relationship z'ensi buli mwoyo gwonna ogwanyambala ngwekutulako olwaleero. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Twala obutali butuukirivu bwange gwe yanfiirira ku musaalaba era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mpa ekirabo kye wasuubiza abakukkiriza nga gwe mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu aluŋŋamye obulamu bwange kubanga kyawandiikibwa mu Baluumi 8:14 nti abaluŋŋamizibwa omwoyo abo be baana ba Katonda. Njagala kubeera mwana wo ennaku zonna zensigaza mu bulamu bwange nkole ebyensonga. Sangula amannya gange ogajje mu bitabo bya Geyeena ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Na buno obwavu bw'ensi gyamu amannya gange. Sangula amannya gange gave mu kubonaabona, gave mu kulemererwa, gave mu kufa nga ndi muto, gave mu bikolimo, gave mu bisiraani. Wandiika amannya gange ayi Mukama mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangaala, mu kuwangula, mu kugaggawala, mu kutuukiriza ensonga yo gye wantondera. Njatula nti ndokose nga sikwatibwa nsonyi. Ndokosa ayi Mukama, ndokosa ayi Mukama, ndokosa ayi Mukama mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Weekubire engalo ate ozikubire ne banno bonna. Bayibuli eyogera mu Yokaana 1:12 nti bonna abaamusembeza abawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Nsaba ffenna tuyimuse emikono weesabireyo essaala osobola okuba ng'oli wano kino ekizibu kibuutikidde ebizibu byo naye ng'ate oyina ebizibu ewaka era nga bwe tuva wano ofeesinga ddenja. Wanika emikono gyo oyogere ne Katonda. Kaamako kava mu mutima gwo era Katonda akebera omutima
alabe essala ya buli muntu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kitange gwenyimirira amaaso nga mpeereza bulijjo, waŋŋamba gye nnaagendanga gy'onoogendanga, nange ne neeyama nti gy'onaabeeranga gye nnaabeeranga. Sisobola kubeera wano Mukama nga toliiwo. Nkwegayiridde Mukama wange, abantu abali wano balina lipooti nnyingi, balina lipooti ez'amalwaliro, balina lipooti ez'emizigo gye bapangisaamu, balina lipooti eza buli ngeri, naye Bayibuli egamba nti whose report shall we believe? Isaiah chapter 53. Lipooti yani gye tunakkiriza, ey'abantu oba eya Katonda? Katonda wange nkwegayiridde, alina omusaayi ogutali mulongoofu mu kifo kino, omusaayi gwe gulongoose, omusaayi gulongoose. Wasuubiza mu Yoweri 3 olunyiri 21, Joel chapter 3 verse 21, wagamba nti ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe saalongoosa, kubanga Mukama atuula ku Sayuuni. Longoosa omusaayi. Omuntu abadde abonaabona ng'akikijjana, ng'alumizibwa, yafuna kumpi sentence yasibirwa okumira amakerenda obulamu bwe bwonna, buli lubamukebera bamugamba akyageetaaga. Nkwegayiridde mu saaviisi eno gye tutadde mu maaso go, abantu bano bawonye endwadde, bawonye abaali bafunyeeko lipooti mbu alina blood clot, muganda waffe omusaayi gwasirise, omutima gwasirise mulundi gumu, adde balina emitima egyewuuba, pressure, diabetes, hepatitis, HIV, AIDS, cancer na buli lipooti yonna eri suspected. Katonda nga bwali omulamu n'omukono gwo ogw'amaanyi. Bayibuli eyogera mu Yobu essula ya 9 olunyiriri lwa 5 nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunika n'obusungu bwe. Nsaba Katonda olubadde olusozi mu maaso go alugyewo nga nalwo terumanyiridde, alina ekizibu nga n'abaana tonaba basasulira, tebanaba kuddayo. Oli wano okaaba amaziga ne geetabula, n'okaaba agakato ate n'okaaba n'agago gonna n'ogagatta wamu. Nsaba Katonda akusangula amaziga, asangula amaziga, akusangula amaziga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugoba buli muzimu, tugoba buli ddogo, tugoba buli maanyi ga kizikiza, nga tusazaamu na buli lukwe lwonna. Abantu abali wano n'abatulaba ku media, ku Salt television, ku media zonna eziri wano, tusazaamu omwoyo gw'okufa. Okyalina plan, okyalina ebyokukola, Katonda akukwatireko otuukirize butuukiriza. Eyasigaza obuvunaanyizibwa, Mukama akukwatireko otuukirize obuvunaanyizibwa. Nangirira ekisa kya Katonda ku buli muntu yenna, gwe n'ab'ennyumba yo. Taata, tusaba omukisa mu nnyumba eno, guno guberenga gwe gusembyeyo mu myaka gino okujja wano nga tuzze kubanga waliwo eyafudde. Tujjenga wano nga abaana bagraduatinze, bano ababadde bakyasoma. Tujjenga wano nga abaana bazze kukyala, bazze kwanjula. Tujje wano Mukama nga mbaga. Mu linnya lya Yesu, famire eno tugibika mu musaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi, era gwe tubikka wano wonna, abaana, maama w'abaana, abooluganda bonna, mukadde namulabye, maama omuto, maama w'omugenzi. Katonda amwongere amaanyi. Tulangirira ekisa ku muntu yenna, waleme okuba wa breaking down ng'ate Mukama oyogedde naffe emirundi n'emirundi nti tuddemu amaanyi tugume omwoyo, tuddemu amaanyi tugume omwoyo, tuddemu amaanyi tugume omwoyo. Mukama twaniriza amaanyi ago, buli omu kufa addemu amaanyi era agume omwoyo. Era Mukama nga sinnabakumaliriza kusaba kwange kuno, abantu bano bonna bakolere, naye nteeka ennaku ezisigaddeyo mu maaso go Mukama, nteeka ennaku ezisigaddeyo mu maaso go nti buli kigenda okukolebwa tukitadde mu mikono gyo. Olugendo lwonna ne bwe lwa kigere kimu tulutadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera ku National Theatre tubitadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera mu paalamenti y'eggwanga lyaffe tubitadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera ku lugendo olugenda mu nnyumba okumugalamizibwa mu nnyumba y'esembayo mu nsi, nga tugenda ku lugendo olwo olw'eggo, era nga tulangirira Mukama nga tukkiriza tewajja kubaawo kabenje, tewajja kubaawo kintu kyonna sitaani talina wayingirira mu nsonga eno. Mukama katuwerekere katu mu mirembe yasaba tuselebratinge kigenda okuggwa nga buli muntu agamba nti Katonda yabadde mwene ensonga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Amiina. Basaba abooluganda buli muntu akwateko mu nsawo ye ekirabo tukiweeyo kubanga eno saaviisi ewedde emirimu. Nkukakasa nti sente ezo sina gye nzitwala,
tugenda kubanga tuzireka wano zongera okuyambako, waliwo okulya waliwo okunywa, so ddyayo ekirabo nga tugenda kiwa Mukama, ate Mukama era akolera mu ffe era naffe tukireke wano. Kale ddyayo ekirabo kyo tukisabire, ddyayo ekirabo kyo tukisabire. Mwami Muhammad Nsereko oyinawo abatambula n'akantu akabuuba akantu konna, kale ddyayo ekirabo kyo kyonna ky'oba oggyeeyo, ddyayo ekirabo kyo kyonna ky'oba oggyeeyo tukisabire. Okusituka kujja kuleeta okulwawo, kyonna ekiriwo kitambule butambuzi. Ne bwe bafuna bubbo butonotono ne bwe ziba sowaani, wano sisuubirawo ayinza kunoonya kyenji ng'ataddeko. Bw'oteekako tewali kyenji, z'oteekako zeezo. Ekirabo kyo Katonda affe omulungi nannyini kisa, mu linnya erisinga amannya go n'erya Mukama waffe Yesu, tuwaayo mu saaviisi eno nga tuwaayo gy'oli. Tetulina bingi naye tetukuwadde bitufikiridde. Era ekirabo kino Mukama we kivudde, ozeewo ekikatidwa ekisukundu eky'omuyiika ekikubaganyiziddwamu. Era Mukama ekirabo kino kikuŋŋaanyizibwa, oba kinaavaamu kasawo ka sukaali, oba kinaavaamu kasawo ka buwunga, kyonna kivaamu Mukama oba kasawo ka muceere, abantu basobole okuba nga bafuna kye bateeka eri omumwa mu linnya lya Yesu. Amiina. Abakuŋŋaanya ne wange mutuukeyo okwo. Waliwo n'ono akuŋŋaanyiza eno mu kaveera abali saidi yeeno. Buli muntu mumulabe. Ezange mazosi waayo. Pastor yongera olabe buli bw'otumye. Ono Kampala. Balabire mu Gaalubindi kuba banyi gwe tobalaba, naye nze bajja kuba banyi mbalaba. Mwami Muhammad Nsereko Meya nedda. Ebane munsaasireko. Munsaasire. Omubaka wa Kampala omulonde nasuubiza bwe nali wano nti nja kuwaayo obukadde 5 ku nteekateeka z'okuziika muganda wange ezange enzireese. Badde nsaba nzikebereko sibanga nataddemu bwa mutwalo naye nzijukiranga ebbaasa yeeyo. Tewaliwo kirala kye tusobola mumukolera kati nga ye ng'omuntu, naye tujjukire ng'abaana bano abooluganda tukomangawo. Waliwo atannaba kuwaayo awanike emikono tulabe waali. Waliwo abadde azikuŋŋaanyiza ku bannakyewozi tuweereze. Bawonaleboozi mwenna mbassamu ekitiibwa, Mukama abampeera omukisa. Nze kanzikirize nti saaviisi yange ewedde, twatule ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu. Tuyimirire ku bigere byaffe. Kiri ekisoose tukisazizaamu, tuyimirire. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tussa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe, eri Omwana, eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Buli omu ayagalize munne emirembe, buli omu ayagalize munne emirembe. Muziyimuse tuzisabire Katonda aziwe omukisa, era n'ebigenda okuliibwa wano byonna bifuuke omukisa mu mbuto za buli muntu ne mu musaayi mu linnya erya Yesu. Mukama abaddizeewo, Mukama ab'omukisa. Akazindalo kakomeza omwana abe misa ewedde. Engalo ez'amaanyi eri omusumba. Twongereze engalo ntono nnyo, twongere engalo.
tweyanziza nnyo mukama wange, njagala okwogera ekigambo kino nga nkijja ku mutima gwange. Weebale nnyo obutaba judgment eri kato. Nsumba tweyanziza. Nsaba tudde mu positions zetwabadde abamawulire, tudde gye twabadde yonna oludda lutelulaba tubegayidde. Tudde gye twabadde abamawulire buli omadde gye twabadde. Nanyini motoka UAY 448L Mark 2 ne UAZ 039C Ipsam manya super custom genda wali motoka yo. Nsaba abamawulire badde bwe twabadde. Basebo abamawulire entegeka tugirina, buli muntu akakkana abeere waali. Nsaba mpite chairman w'ekitundu ajje atwanirize mu butongole, ate tugende mu speech zino eziddako. Mbasaba mwenna abaddako okwogera nti mumanyi obudde bwaffe bwe bufaanana. Kansabe mukulu ono abanirize nga area chairman waffe. Erinnya lyange nze Sekitole Butjingo, ndi chairman wa LC1 gye bayita Kanaala. Tuli mu luka gw'e Mutundwe mu Bunnamwaya division Omakindi Ssaabagabo municipality. Weewali amaka g'omulongo abangi gwe badde bayita honorable. Ng'ekitundu tusaaliddwa nnyo olw'omuntu ono abadde honorable naye ng'ali free na buli muntu yenna. Era y'obadde osanga nga yeetambulira bibye nga taliiko akuziyiza yenna, era ng'asobola okusisinkana omuntu yenna. Tusaasidde nnyo famire ne tusaasira na buli muntu yenna olw'okuviibwako mukadde waffe ono. Naye ate era mu ngeri y'emu ng'omukulembeze w'ekitundu ntwala omukisa guno okubeebaza. Mu butuufu mutulaze ekifaananyi kirungi. Abantu mulaze nti omuntu akole bulungi era asasulwa bulungi. Twebaza, mulaba embeera eno gye tulimu ya bikomera. Abasinga temulaba kiriwo abalala. Naye ebikomera ebyetonodde wano byonna byagguddwa ne zifuuka parking, ne wafuuka abantu gye bakungubagira. Twebazizza nnyo balirwana mwenna olw'omutima omulungi gwe mwolesezza. Ne twebaza nammwe ababadde bakola n'omulongo mu biti eby'enjawulo. Mubaddewo era ng'ekitundu tuli bajulizi ku kye tulabye. Abantu aba buli kika babaddewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza abasecurity abakulembeddwa OC w'ekitundu kyaffe wano Mutundwe station, OC Michwe Mirungi Alex ne Lieutenant Sauya awa UPDF wamu ne bano abawamu aba security. Mukoze omulimu mulungi era tusaba twongere tutambule bwe tutyo kuba tubadde tukyali bulungi.